kansoke nkubulire ku Easter Sunday Jahaz pia ejja kuuma mu World Cup y'omuziki nga Africo Band Dr. Jose Chameleon Gravity Omutuju Fikfa Maker Desire Luzinda nange kenyini tujja kubeera eyo nga tukuba ku Easter Sunday ate tugende wali ku Easter Monday tugende Kavumba mu Recreation Center era nayo kijja kuba kyakabi nnyo nga tuli ekavumbo kuyingira nayo gujja kuba omutwalo gumu gwokka kale nno tubeereyo ku Easter Monday nga tunyumirwa okuyingira gujja kubeera omutwalo gumu gwokka so nga ate mu abantu baffe ab'ekitukutwe era nammwe tujja kubeerako awo nja kubeeraawo Easter Sunday tujja gimaliraawo ne Mzee Serese Kasule Junior Commando Pinto Jena Aisha Keys Mariachi n'abayimbi bangi nnyo awo ku North End Pub ekitukutwe okuyingira zijja kuwasinja 15,000 zokka kale mujje tunyumirwe wiiki ewedde nali wano ne nkutegeeza nga emboozi gye twalinako ne omwana omulenzi Chagga ng'agamba nti mwennyamivu olw'okubanga yali akutte ssente ez'omuntu omu okuva e Busia omuntu ono nga yabawa ssente Weasle agenda ayimba e Busia show 2 wabula Brian White omugagga n'agaana Weasle okugendayo kino tekitandika okunoonyezesa Chagga ng'eyafuna ssente ne Weasle ng'omuyimbi Chagga kino kyamuleetera n'okwongera okunakuwalira Moze ng'agamba nti kale singa Moze abaddewo bino byonna teyandibikkiriza Weasle olwawulidde bino n'atabuka ye nanyini kutegeka bivulu agamba nti yagenda paka Mbalala n'abasangayo n'asangayo Weasle ne Brian White n'abanyonnyola ensonga y'emu era n'asanga nga nabo n'okujuwulira bajuwulidde wano ku Wolokoso kakati kwe kuvaayo n'abagamba nti kati nkoze ntya ne bamuwaayo ku ssente kyokka ye agamba nti ssente ze bamuwadde si zeezo z'ayagala tezimala okusinziira ku ze yateekamu ntono okuboogeraageranya ne z'ababadde ababanja ate nga balina ssente n'abantu eri ewaffe mu kyalo y'Obusia kati ntali okuddayo okumalirayo embalala ne bampako ssente ze bampa ne bansuubiza nti bagenda kunyongera ssente nakuba nga wagenda embalala gamba simu kati banjagala ne kugula kalisiti wagenda embalala nagenda embalala ebasomutoshoberabe ne basinkana kayasinkana ne bampa amayenya n'etwala atano banoti yampa nebaozimpa Chagga n'ampereza zaali milioni 2 sente yampereza kati oba nti mukaaga n'emitwalo 5 omulundi 11 n'emitwalo 24 milioni zaali 11 n'emitwalo 24 nekiba nti nali kusigala amaanyi ga milioni n'emitwalo 5 n'ebigwako omulu ye Weasle olwawulidde bino n'atabuka ng'agamba nti lwaki Chagga yeerabira mangu bw'atyo lwaki abantu twerabira mangu nti Moze yakafa tewannayita yadde ebbanga I'm talking this like as me. Never abantu how easily they forget. Chagga, I'm talking to you. Yeah? Never how easily you forget. This guy is even still constructing radios, mama radio in Nyumba radio wherever say. Sometimes it's not about the money. It's about the heart. You owe me an apology. Somebody rescue Weasle from Brian White. First of all, the singer this guy like to make me remember if you forget Muganda Wang. It's not easy. It was easy for you. You magala percentage ya mwenye radio ya Muganda Wange. Radio twatandika okuyimba naye. Radio yafuka Muganda Wange. Yaletwesanga ku lugendo lw'okuva nawana. It's not like everybody ali about money. Nenga, Chagga, I'm so sorry to do this, but you owe me an apology. Ono musajja atuyambye nnyo, I don't want you to forget. Weasle agamba nti okuba nti n'ebiseera ebisinga asirika tekitegeeza nti musiru. I want to remind you, it's not bad to do charity. Yeah.
Ambagamba mboba maybe tusabiriza like tukolechi charity we giving out to the poor. Everybody saw on TV though abamawulire abamu tebayinza na kukiraga ku mawulire baagala abantu bagudde naye nga nze kyenyiza ogamba as per me I want to remind you manyinze mbadde musirise and you guys think I'm stupid ndi mogezi nnyo. Yeah, you can't even give me time to grieve. Radio yakafa mungamba mugende ebusia sinza na kuimba ku stage niza kuimba obanga okitegeera. All I want to say, Chagga, you need to apologize to me and my family. You don't make me work by force. Weasle agamba nti Brian White ono gwe bawalampa ye yabawa emitwalo 4 egyatandika nga radio ne Weasle. Stressed. I have to do new music. I have to shoot new videos, and you can't provide all that money. I'm the only guy who is supposed to look for that money. And if I don't get that money, the only guy I can run to is my brother, Brian White. It's not because namulabirero twelabadda his family ye muntu yasooka okutuwa yatuwa emitwalo ago nga tuvudde waka million yatuwa emitwalo 4 n'atugamba I wish you well. So Chagga, whatever you did, you owe me an apology. The siri mwana muto umanyidde okuba nti ndi mwana muto neze nakula nina abaana bangi ate abaana be nina babbeeyi beetaaga ssente nnyingi. But what you can't provide, you can't. Banange basomera amasomero million 3 million 4 oyagala nfiire mu shows tugende nakaseke eki nga nina muganda wange. I'm so sorry banange buli omu amanyi what making money is. I can't go to Nakaruka to Nakaseke whatever. Bujja tugende ne tudda nga batubye sente zaffe mwenvayo nga mbadde wiki namba nenkumawo ne bangamba nina emitwalo ago era kyova olaba tubadde jasula kuba ffe tuli bantu bali easy. Weasle agamba nti ye akyayina ennaku ya muganda we Moze Radio era tamanyi ajabeera naawo n'alowoozaamu anaayogeranga atya mu b'amawulire anaakolanga atya ebintu ebyo byonna. Tandika ne radio nga tulina kamilioni ne tugenda Enyanama mu kayumba akaali kabi nnyo naye era abafanisi baffe ne basigala nga batwagala ne tuvaayo ne tugenda e Makindi ne tugulayo akataka era nakeera bagezaako kabba kitegeera kati radio afudde simanyi oba yafa atya simanyi oba kiki nze nawonga kitegeera naye gwe kyo emphasizinga mbu tugende tukole Chagga aspa now sisobola nakola. Agamba nti enjogera ye ya Brian White nga bwe yamuyita ntava ku podium eyo njogera yaabwe ya bulijjo. So sorry, we are Peter like Bobby, eh? You know, we are used to like talking to that, like Fina, which to go together, because we became brothers. Or maybe here we are on stage, you know, but that's how we talk, because we are brothers. What helped me against the radio, somebody needs to rescue Weasle from Brian White. What I need to tell you is, this guy, yeah, that's his Kubelanganti in Charlie. Look, I'm still looking healthy. I think it's right to do charity. Weasle agamba nti ye bw'ayeraba okufa kwa Moze kwali kumubonereza ebikolwa byonna by'abadde akola. Funye ekibonerezo byonna ebintu byonna bye nakola mu nsi eno Mukama yansasudde n'atwala muganda wange. So saagala munkake kola. If I have easy money, sina kakalukana, sina genda koboko. Muganda ali wano is willing to do everything, is willing to buy a new studio for me, is willing to buy everything for me. Nemwe mwagala kuntwala koboko. Weasle olw'okunyiiga okungi yavuddeyo n'ategeeza nti Chagga agobeddwa. Chagga, you owe me an apology. You guys think like when radio died, I'm dumb because I don't talk. I don't talk, but I think. Even the money I gave you to shoot my video, you stole all of it. And you're telling me to leave back where you disrespected somebody. Anyambo bulamu wange kitegera nze radio yafa. He's not there, and I can't
do anything as per me. But all you do, like all you think about is telling me we need to go to Nakawuka, Chagdondo. Don't make me work, I'm stressed. And as per now, you're fired.